Mukuligeyo mukuumulamuko ekitundu ekyokubiri tutuuse tugenda nnyumyamuko ku nsonga ya plumbing. Tulaba nti butaapu buno ebiseera ebisinga babuteeka ku bisenge ne tetumanyi lwaki babiteekako. Omukulu John Kalyango agenda tutwalako lwaki weetaaga gauge valve eno okubeera mu kisenge ky'ennyumba. Mwabamu mubadde mukyeraliikirira mulabanga plumber atakunnyonnyodde bulungi lwaki okyetaaga. Ensonga ya gauge valve eno okubeera ebweru mu kisenge yaki? Era lwaki ebiseera ebisinga ebisenge by'ebiyigo bitoberera yadde wasiba tile ekiyinza obutakikulaga munda naye nga wofuluma ebweru w'ennyumba ekisenge kiraga nti kikubwa amazzi. Ensonga ezo neeyungaako tunyumye mukono omukugu atutwaleko mu nsonga eno. Abatula ku Bukedde wano tweyanza nnyo tweyanzeeke obala okumpa akatisa kano kati valve zino gate valves twagenda ne twesanga nga zirina okubeera wano okumpi ku bisenge olw'ensonga twagendanga ne tufuna obuzibu singa kiraya nti waffe aba afunye obuzibu nga tetuliiwo katugeze flexible tube eyabise oba piratap eyabise nga wakuyitira okudduka okujja ogende ku tanka waggulu osiba amazzi ago ngaba ayodde ennyumba ebunye amazzi gonna. So kyatuwaliriza okutandika wanga okuteeka gate valve zino ku bisenge such that nti naye kimwanguyira okudduka n'asiba mangu then n'osobola okujja n'omusanga w'osanga so n'osobola rectifying mistake ebiriwo. So ensonga lwaki tuziteekawo okumpi omuntu asobola okufuna access amangu ddala asobola okuba nga akontrolinga singa wabaawo problem ebezzeewo kyekyatuleetera ekyo. Gate valves zino za mirundi ebiri tulaba eya plastic tulaba n'eyekyuma. Ensangi zino tukozesa gate valve za plastic kubanga ez'ebyuma ebiseera ebisinga tetukyakozesa pipe za plastic za byuma byensonga byalinga zitalagga teziwangaala naye plastic ogiteekawo emyaka gyonna n'ebeerawo okyusamu bukyusa katono nnyo nesigala nga yo system terasitinze nga tetalaze tofunye buzibu bwonna. Ensonga lwaki tukozesa plastic gate valves zino eza PPR. Akulaba akaseera kano plastic oyo takosebwa akasana tumukizolinga n'abeera mu kisenge pipes ezo tuzikizolinga ne zibeera mu kisenge takosebwa musana wadde n'akatono era awangaala liddwe. Omuntu eyandyetaaze omukolere plumbing mu kiyigo kye yasikadde amazzi ewuwe ayina akayigo kali fuuti 4 kali fuuti 3 ku 5 ayagalamu ka toilet ne ka shower kiyinza mukostinga ssente mmeka kuba abantu bagenda mu ggandaalo ayagala akyuseemuko ebintu byakyuka mukulu John kisinziira kubanga plumbing ono alimu ebika bingi mulimu omuntu nga tayagala mazzi gookya nembamu omuntu nga ayagala just mazzi gokka gakunaaba gali kolodi ekyo kiba kyalayisimu kubanga teba pipeline system tukozesa line emu kiyinza omukostinga emitwalo nga 25 pipe waka eka then n'olyoko osiba tile ne tuteekako appliances tubikolera mu phases naye bw'okibiiringa omulundi gumu omuntu ayinza okutya naye bw'obanga pipe waka eka tuba tumutunuulidde gye mitwalo gya 25 ng'afulumye then n'osookozaako appliances kisinzira ky'osiimye tugenda ku gundi ku dduuka n'osiima nti njagala hand wash yino njagala toilet yino eno mira gye njagala mu malidaadi ono kisinza gwe kyoba oyagadde naye nga pipe waka ali standard yagwadda mu bisenge. Fenna tukiraba byakyuka mu nsonga ya plumbing people dealing up with plastic pipes bakozesa pipes eza plastic okuva kweyingiza amazzi ezitambuza amazzi munda ensangi ziri bannaffe bakozesanga pipe ez'ebyuma. Kirungi ki ekiri awo ekyaleetera obuzibu kyova olaba nti omuzungu ono bwe yali akyusa system ya plumbing yasalawo ateekewo plastic pipes zino olw'ensonga pipe ziri ez'ebyuma zaazibikiranga zaatalaganga amazzi bowa n'efunda ne zibeera nga tezikyaleeta mazzi bulungi ne zibeera nga zireeta obulwadde olw'ensonga biba bitalaze naye no plastic pipe eno ogiraba eno tetalaga amazzi gayitawo nga bwe gazze yensonga lwaki gwe omulembe gw'ebyuma twagudibya tukozesa plastic abeerawo n'omuzzukulu bamusanga mu bisenge nga talina kyakoseddwa yensonga lwaki ebyo ebyuma byavaawo. Manhole oba obubi mwe butambulira zitera okublockinga twakizudde nti ettaka kyekimu ku byo kuba ebintu nga pads oba sanitary towels tebiyitawo pampa tebiyitawo lwaki bapulamba temulowooza nnyo okubeera nga manholes zino mwewala ettaka okubeera nga lizibikira cause kireetera omuntu okubeera nga adda mu budde bwaka. Ettaka eryo okuyingira mu maniwolo kisinziira omuntu ayinza okuba nga asimye maniwolo
najja n'agitekako butezi gye bayita manual cover. Kati kyandibadde kirungi nnyo nga system eyo omanyi emirimu gino tugikolera mu phases. Omuntu asooka n'akola drainage system n'asooka n'abeera awo. Oluusi client n'agamba lindamu ompeemuko emyezi oba emyezi 3 then ojja kudda weeyongereyo okole phase endala. Kati plumber omulala atali careful bwajja ya connectingako ku connectings ebisigadde n'atalowooza nti olina okusooka no flashinga pipes ezo bulungi biri ebyayingiramu n'obijjamu. Then waliwo n'ekirala kye bayita gully traps. Gully traps plumber abasinga ensobi gye bakolamu tebateekamu gratings. Gratings ezo zikuyambako okukwata ezo particles ennene obutagenda mu system eri ogenda mu drainage system okubanga zizibikira. So bw'obanga otadde grating wano mu gully traps kikuyambako ng'ebintu ebyo ebinene ebyo particles ebinene bisigala ku grating naawe ng'ojja ng'otola butozi then muyita mu buyisi mazzi gokka. Ebiseera ebisinga tulaba waliwo plumber bakola ensobi n'agattika amazzi agava mu biyigo aga sabbuuni agava mu kiyungu gaba ga sabbuuni wetwogera ku bintu ebibiri ate tujja ne twogera ku flashing toilet tusuubira omuntu okubeera ng'ayonja toilet ye n'amazzi gokka kya bugunjufu gwe plumber eyasoma amazzi okuba ng'ogatta amazzi aga sabbuuni n'agatali ga sabbuuni gonna ngatambulira mu outlet yemu. Si kya bugunjufu amazzi ago gabalina okuba nga geeyawula olw'ensonga nti nno sabbuuni ono alina ebizibu bingi byaleeta. So kati bw'ogatta sabbuuni ono agenda mu sewage system oyo buli obugundi alina engeri gy'abukosamu ne buba nga tekusobola kumenyaamenya byoyo okubeera ng'akola overflow genda mu mayinja. So kyandibadde kirungi amazzi ago ne tubeera nga tugaawula waste pipes ne zitambula zokka ne drainage system n'atambula zokka okubanga system ekola bulungi mu toilet. Akulaba akaseera kano ekisenge tekyabiririra amazzi valve ze ziri enkadde z'olinnya waggulu ku taapu okuba ng'omuggyako. Ekizimbe kiba tekikosebwa buli wenkosa pipe zino eza plastic tezituuka ekiseera ne zizimbira mu kisenge nekiba nti zikuba zino pipe za plastic zino zo zirinako 100% okuzeekakasa mu ki kyezikola olw'ensonga nti tuziweredinga ne machine bw'ogiweredinga ne machine okujjako ng'agikozesa yatagitegeera mbeera nga ndi sure nti kyenkoze nkyekakasa. Pipe ezaali zireeta ebizibu ebyo zezino waliwo PVC pipe ze bakubanga enjola eza bbulu ezo oba ozimanyiko kati ezo ze zifuna obuzibu singa omuntu aba teyasiba bulungi enjola kutereera olunsi ebyuma ebyo nga bwe nagamba nti bitalaga olunsi ne bijja ne biwummukamu akatuli katono nnyo so awe wasibuka ensibuko y'ebizibu ebyo kusanga ng'ekisenge kitoberedde. So nze kati bwe ntuuka ku kizibu ng'ekyo bw'abanga omuntu teyeekutte nnyinza omugamba pipe ezo twandizizzamu ne tuteekamu pipe entuufu eziriko bw'abanga talina bulungi ssente nze munnyonnyola ne mugaa tugenda ku rectifyingako wano tukyuse tuteekewo pipe eno entuufu then tugyewo joint ezo tuteekewo joint eza plastic bwento bwenyinza omugamba. Era kyembadde nzaako kubuuza omuntu yakozesa pipe ziri ez'ebyuma kisoboka system ye yonna eya plumbing n'ajjamu ebyuma ebyo n'aba nga aconnectinga kweno trend etambula eya plastic. Yes, abantu bangi bakikoze by the way bakizuula nti plastic pipes za mugaso nnyo era zikola bulungi okusinga kubanga ekisooka pipe eno tekendeeza pressure y'amazzi. Pressure gy'otaddeko bw'oba ogiconnectinze lwaleero gy'ojja n'okusanga n'omwaka ogujja n'ogujja olw'ensonga temubeera mu blockage. Naye ziri pipe z'ebyuma baatuuka ekiseera ne bagamba amazzi gange tegakyajja wano ku sinki ate wali gajja ate wano tegajja ate wali gajja kyavanga ku nsonga eyo nti awamu waba wazibikidde ziba zaatalagatalaga. So y'ensonga lwaki ntuuka ku gundi eyo ntuuka ku system amugamba nti tutememu pipe zino ez'ebyuma tukuterewo pipe n'atambuza obulungi amazzi. Sijja kulisaayo katugendeko ko mu kanyomero kaffe akakyekolere tulabe ate ki ekiri awo ky'oyinza okola mu kiseera kyekyo eky'eddembe. Ekyo kye tulaba wall hanging ez'ennyumba the beauty of a house paint kijoyinza okukozesa ddala ffe abali mu construction osobola okukola ekintu ng'ekyo ne kibeera nga artistic impression erabibwako. Akasolya ako ak'ennyumba toyinza kikiriza nti omwana eyakikola wa myaka 10 bananga abazadde abaana tubajje mu kubeera nti soma bitabo kana akanyomero kaffe akakyekolere n'ogenda ku bajiro oba ku nnyumba yo gye bali mu kuzimbira n'ojja obupiisi bw'embaawo bw'olaba bulinga west n'ogenda ewuwo n'otuula ku sandenge eyo n'okola ebintu ebirabika bwe biti. Piisi eyo teyinza kutwalako yadde sente oba eziwera emitwalo 5 oba 2.5. It's only 15,000 needed for you buying a plywood. Osobola okugula ka plywood ak' 5,000 n'oggyamu piisi 2 ez'ennyumba. Bwe bubaawo bwaffe buno obw'obulijjo paint n'ofuna paint ya mitwalo 3 n'ekola piisi ez'enjawulo kasoofu n'emikebejje 3 osobola ozannyira mu langi eyo bwetyo. Mwe abasomero mwenna twabakubiriza nti okusoma ebitabo abaana basoma ne twetaaga skill lessons so akanyomero kana ab'amasomero bangi mukeetaaga
musobola okujja ku Bukedde TV ne mutubuuzaako ku bantu abo betusanga abalina skills ez'enjawulo ne bajja mu masomero gammwe ne tuyigiriza abaana baffe. Omwana waba atudde ng'akola ekintu kino bwe kiti ng'ate akitunda akifunamu ssente. Ebitone si kuyimba, si kuzina, ne n'omuntu omukubi w'ebifaananyi kiba kitone. Weetegereze ennyumba eyo, nkiwa naawe ojja kwetaaga wall hanging eno ku nnyumba yo. Nga tuli mu kiseera kino ekya COVID-19, timba ebipande ebijjukiza buli muntu akola ku kizimbe emitendera gyonna egy'okwewala okufuna obulwadde buno obwa COVID-19. Kino kyakukuyamba okuba n'abakozi abeekuuma ate nga balamu ddala. Ebingi n'ebisingako awo abakugu babibayitiddemu. Beera bulungi, weeraba.